Mukama yebazibwe, Mukama yebaze mikono gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuuliriza. Mwebale olunaku olwaleero lubadde lwa Gandaalo naye ate nga bangi emirimu gikoleddwa era naffe tubaddeyo ku Canaan Land nga tuweereza Katonda. Tukoze omulimu gwa Katonda eri abo bonna abaalabuukiridde olunaku ne bagamba ketufunyewo ka public holiday katugende tukakozese. So mbakulisaayo ababadde e Canaan Land lunaku lwakuna naku zeeyogerera naku z'omwezi 9 Independence Day. Mbakulisaayo yonna gye mugenza okujaguliza Independence. Emikolo emikulu egy'eggwanga gibadde Kololo era Salt Media ebadde Nsaale okubanga ebatuusaako buli kimu. Twebaza Katonda nti emirembe mwegiri mu Uganda. Emirembe mwegiri mu Uganda, bannayuganda bakakkalabya emirimu border to border. Ekyo ekitiibwa tukiwa Mukama. Era twebaza abasajja n'abakazi abambala uniform abo. Omulabe baatya beebala okwewaayo. Tubalabye ku parade e Kololo. Uganda nywevu, Uganda Katonda agitaddeko ekisa. Uganda essaala mweri ekwajja, essaala mweri ekwajja. Olwekyo twagala kubaza Mukama nti tulina eddembe ly'okusinza ate tulina eddembe ly'okutambula ne tukola emirimu gyaffe ne tunnyuka ne tuddayo ewaka nga Mukama akulembedde amagenda gaffe n'amadda. N'abakuuma ddembe nabo ne bakola paati yaabwe Mukama n'abakozesa. Bayibuli egamba nti Mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Ye Zabbuli 127 olunyulo olusooka lwogera nti bw'atazimba kibuga abazimbi bazimbira bwereere, bw'atakuuma abakuumi bakuumira bwereere. Mu myaka 63 gye tujaguza bingi ebikyuse, bingi nnyo 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 ebikyuse. Site nnyingi kati oba nziyite cities, okuva ku capital city eya Kampala kweyongeddeko cities nga ne waffe gyensibuka e Masaka nayo city. Masaka city, Mbalala city, Jinja city, Mbale city, Fort Portal city, Arua city, wawala wenerabidde oba neggulu city. So city oba cities nazo zeeyongedde. District C n'omukulu gye yabaddeyo mu Northern Uganda era nga balina gye baga nti wanene nnyo, service delivery efuuka enzibu nga nabo baagala bababeeyo district. So fe we twasomeranga district zaali ntono. Olwaleero olw'enkulaakulana district zeeyongedde. Naye nga bwe tulina eddembe ly'okusinza tulwanirire nnyo independence ey'omwoyo, kubanga emyoyo bwe gimala okuva ku bannayuganda ne basigala nga omwoyo wa Mukama yafuga, kiba kitegeeza nti awo independence ejjidde ddala. Tujja kugirwanirira emirundi ebiri. Ogusooka, saba nnyo Katonda, weesige Katonda, yagala nnyo Mukama, kubanga eno ensi eriko omutonzi, eriko eyagitonda. Yagala nnyo Mukama n'omutima gwo gwonna. Byonna by'okola teweesigama ku magezi go, kulembeza Katonda. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Engero essula 3
olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Proverbs chapter 3 engero essula 3 olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga egamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Eyo engeri esookerwako ewangula Setaani. Ate ndowooza ffenna be tuba tugikozesezza yeesooka ate yeesemba. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Nga bw'otaategeera lunaku lw'olitondebwa, era totegeera lunaku lw'olivaawo, era tolina nnyo ky'otegeera wadde ku lw'enkya. Kati obulamu tebusaana kubanga obulina mu mikono gyo, busaana kuba mu mikono gya Mutonzi. Bwe tutondebwa tulina olugendo lwe tutandika. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Mu kutegeera kwaffe tetulina future. Mu kutegeera kwa Mukama future tugirina, kuba n'emyaka gyaffe giri mu mikono gye. Olunyiriri olw'omukaaga lutuyamba mu lugendo lw'obulamu. Mwatulenga mu makubo go gonna. Mwatulenga mu makubo go gonna. Kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Olunyiriri olw'omusanvu, tobanga n'amagezi mu maaso go gwe. Tyanga Mukama ove mu bubi. Tobanga n'amagezi mu maaso go gwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Mbadde nkuwa engeri bbiri gye tusobola okufunamu independence ey'omwoyo. Engeri esooka kwe kulekera Katonda akulowooleze, kuba ye yakulowooleza mu kujja. Birekere Katonda akulowooleze. N'ebigambo by'abantu bye bakwogerako nga bakunafuya tobitwala. Of course oteekwa okuba n'amagezi. Saagala babeerewo avunula obubi nti twagambye tetubeera n'amagezi ku lwaffe, wabula tubirekere Katonda. Katonda yakuteekamu obwongo, era Bayibuli egamba nti amagezi kye kigambo ekisinga obukulu, naye teri magezi genkanankana kumanya yakuleeta mu nsi. Nkiddamu, teri magezi genkanankana kumanya yakuleeta mu nsi. Ky'oba olabanga Bayibuli erumiriza nnyo mu kigambo kya Katonda nti otyanga kitaawo ne nnyoko, era obassangamu ekitiibwa. Ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi, era bw'otyo bw'onooweebwanga omukisa. Otyanga kitaawo ne nnyoko kitegeeza abasajja bangi mu nsi, abakazi bangi mu nsi, naye oyo gw'olabanga atasaanidde Katonda gwe yakozesa okuleeta. Oli wa kitalo nga bw'olowooza, naye tiwandibaddewo singa omukyalo oyo n'omwami oyo tebaakuzaala. Kati kikola nnyo ate amakulu mangi bwe tuddayo ku kiri nti teweesigamanga ku kutegeerako. Kati mu kutegeera kw'abantu abajeemu baga nti oyo bw'atandizadde era omulala yandizadde. Ky'ogamba Katonda yandikyusizza nga ntuuse ebiro by'okutondebwa ne sitondebwa, era nanditondeddwa. Abalala bandibadde bandeeta, tombulira taata, tombulira maama.
eyo yentegera y'omuntu mu magezi g'Ebbayibuli gyegoba. Teweesigamanga ku kutegeerako gwe. Teweesigamanga ku kutegeerako gwe. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. So teweesigamanga ku kutegeerako gwe. Mwatulenga mu makubo go gonna. Singa ffena tusimbula ogenda okukola nga twakedde kwatula Katonda, Mukama nyamba, Mukama nkulembera, Mukama nkozesa, Mukama mpa amagoba mu byenkola, Mukama byensuubira nyamba obituukirize, Mukama. Kati ffena bwe tusimbula ewaka nga tumwatudde mu makubo gaffe, kizibu okusanga akutemula, kubanga olugendo yalukulembeza Mukama. Kizibu okusanga akuloga, kubanga olugendo yalukulembeza Mukama. Kizibu okusanga akusala ebigambo, kubanga tosobola kukulembeza Mukama ate n'ogenda olimirira abalala. Tosobola kukulembeza Mukama ate n'ogenda okuba abalala enkokola. Tosobola kukulembeza Mukama ate n'ogenda onoonya amayembe, emisambwa n'amajiini obisindikira abalala. Tosobola kukulembeza Mukama mu bufunze n'ogenda oba n'omutima omubi. Mu kukulembeza Mukama omutima omubi guba gugenze, kubanga olwo otambudde n'omutima ogw'obwa Katonda ogw'ekisa. Otambudde n'omutima ogw'obwa Katonda ogw'okwagala. Bassebo ne bannyabo alina omutima omubi, independence tena bwe muyamba. Independence kwe kubanga gw'ofunye eddembe n'emirembe era n'obisaasaanya mu balala. Kiwandiike. Independence kwe kubanga gw'ofunye eddembe n'emirembe n'obisaasaanya mu balala. Kyova olaba ng'etteeka ekkulu Mukama waffe lye yatuwa kwagalana. Singa olina okwagala, singa toli wa bulabe, singa abakwetoolodde bakwagala, singa tebakulyamu nkwe, singa okwagala kubuna wonna, singa teri mufere, singa teri akufera, kubanga yandibadde akwagala kumpi nga bwe yeeyagala. Kati bw'alowoozaamu okuba nti ogenda kukolerera ye, akuguze poloti ey'empewo, akuwe bizinesi ey'empewo, atwale ssente, awulira ng'alinga eyebba, okwagala kitegeeza nti oli mu bigere bya mulala. Ky'otasobola kwekola, tosobola kukikola muntu mulala. N'olwekyo obubaka bwange eri bannayuganda, independence ey'omwoyo gye mbasabira, gye mbaagaliza, buli omu gy'abayaayaanira, omwoyo gwe bwe guteebwa n'omanya nti byansi byakuleka, oba tokyatta, oba tokyabba, oba tokyawaayiriza, oba tokyakuba bukokola, obeera weesize Katonda. Abeesize Katonda bokka we babeera, buli omu aba akimanyi nti omukisa gwe gujja kujja, obanga omukka gwe asobodde okugussa, ennyindo zisobodde okumuwa, kitegeeza n'omukisa gwe nagwo gujja kujja. So solution number 1 ate nga yeyandibadde ennamba esembayo, kwe kubanga toli ku magezi go, weesize Katonda, osinza Mukama, otya Mukama. Amagezi ag'abaana b'abantu ge gabaviirako okulowooza nti bw'anatta gundi anaalyanga emmere ebadde eyiye. Amagezi ag'abaana b'abantu ge gaviirako gandi bw'anaaloga gundi n'ava ku mudaala, bakasoma banaagulanga wuwe yekka. Amagezi ag'abaana b'abantu ge gaviirako okuba nti omuntu akolerera kusuula munne. So ennyiriri zino tuzitwale nga nkulu, ennyiriri ziri 3 Mukama z'atuwadde.
ku Independence Day yaffe olwaleero engero za Sulemani essula 3 olw'okutaano olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Okutegeera kwo ge magezi ag'omubiri. Okutegeera kwo kukulima nti ojja kwambala essuuti 50, abalala bandizambadde batte. Kutegeera kwo kukulima nti ettaka lyonna ligenda kubeera liryo, ojja kuba ogaggawadde nnyo. Kutegeera kwo kukulima nti ebizimbe byonna bigenda kubeera bibyo. Okutegeera kwo kukulima nti ofiisi zonna gw'olina ozibeeramu, so nga buli muntu bw'addayo mu magezi ge mu kizimbe kyonna otula mu ntebe egi. Ettaka ne bw'oba olina mayiro z'ettaka 100 omaliriza osuze mu nnyumba eri ku ttaka eryo, ne mu nnyumba si mu bisenge byonna, ne mu kisenge ky'osuzeemu si kyonna, nakyo omaliriza oli mu kwegeza ku bulamu bwe bulibeera ku nkomerero. Obulamu bwe bulibeera ku nkomerero otwalako kafooko ak'entaana. Nsaba okirowoozeeko nti buli weebaka osirika n'okusirika n'oba nga tomanyi kigenda maaso mu nsi. Ekitegeeza nti buli lunaku obulamu bwaffe bwegeza mu ntaana bweribeera. Oliba tolina kyotegeera nga tokyasobola kulwana, tolina gw'ogenda kugoba, ku ttaka oba kubba oba kolo, tolina gw'ojja kufera. At the end of the day ng'omaze okutigomya abalala bonna, oddayo ewaka mu mmotoka ennene era otula mu kifo kimu. Mu nnyumba ennene ebisenge byonna era tobisulamu, naye mu kisenge ekyo ekinene era osula ku kitanda, n'ekitanda tewali akimalayo. Tuli ffenna abooluganda mu misingi, oli mu puroguramu emisingi, n'ekitanda tewali akimalayo. Ne bw'oba ogamba nti nnyina munnange tujja kwekwata, n'omuwambaatira n'akuwambaatira, tomanya na ngeri gye mwetadde. Wangi tomanya ngeri gye mwateŋŋanye, n'omala n'odda ku lulwo ng'era bw'olibeera ku lulwo mu ntaanaayo. So mu magezi agaffe tululunkanira bingi. Oli yakuba obufaananyi busatu. Njogera lwalero ku lwa independence n'obubaka bwennyina bwa independence. Katonda atereze emitima gyaffe. Yakuba obufaananyi 3 n'akuba bebi goba wadde ddole, goba mbazizza obugoye obulungi. Bebi atanaba kukola kintu kyonna. Of course tuzaalibwa tetuna kintu, naye bw'ogwa mikono emirungiko, ebirungi bikusangawo. Awo nga bakakubawo ng'oli bwereere, ne bakuwayo akagoye akaleeta ku bbugumo and so forth, ne bakusitula busituzi. Kati yakuba akafaananyi nga bebi bamuwadde biwe, tamanyi na gye bigulibwa, tamanyi na kumanya biki bye bamuwadde. N'akuba akafaananyi akali wakati nga bebi yakula, yafuuka musajja mukulu, alina ennyumba mansions 2, alina amamotoka mu luggya lujjudde, naye nga akuŋŋaanyiza ebyobugagga eby'omu ttaka, feeza ne zaabu, ng'akuŋŋaanyiza bingi nnyo. Sente atuumyawo entuumo ya sente, akuŋŋaanyiza bingi, byayagala byalya. Kweganga obulamu ng'oyagala ofirwa obulamu, zanyira ku bintu bye. Bw'aga nti ekyo ekirombe nkyagala aba akyagala.
ne bakuba ekifaananyi ekyokusatu nga bazzeeyo okumuwa obuwi. Abadde n'ebizimbe, abadde ne zaabu ne feeza n'amayinja amalala ag'omu ttaka, abadde ne paakingi ezijjudde amamotoka, alina ebitiibwa biyitirivu. Kaakati nga bwe baasookanga nga bamuwadde buwi ng'akyali bebi era ne bamusitula busituzi, kati ne balaga ng'era ku nkomero wadde walulunkana nnyo, wakuŋŋaanya bingi, wayagala gobere n'independence naye ng'abalala tobaagaliza kuba nekye babeera nakyo, tebalina independence mu bulamu bwabwe. Ku lulwo buli muntu abonaabona, ku lulwo buli muntu abonaabona. Ne bamaliriza ng'era balaga nti byogenda okutwala ng'ova wano byakukuwa buwinga bwe baakuwanga wakajja. Bye basalawo tumuziike mu keesi eno, bye basalawo tumuziike wali, bye basalawo engato gye bakuwa, bye basalawo. Ate era n'omaliriza nga obadde n'amaanyi mangi tosobola kwetambuza. Ne bakusitulanga bwe bakusitulanga luli, ku luli bakusitulanga ozannya, ku luno ne bakusitulanga tolina kyotegeera. However much obadde n'ebisenge ebya waggulu, oyambukira mu lifuti, TV gy'olaba esinga abantu 5 obunene ng'obayimiriza wamu, ne bakugalamiza mu ttaka, ne bakugalamiza mu ttaka, ne basaanikira nako tebaagala kumanya. Ne baddayo bye wayuwirako omusaayi, bye wattirako abantu, bye wabulizaako abalala emirembe, bye wabulizaako abalala n'impenesi zaabwe, bye wattirako abaana b'abandi, ne babisaasaanya mu nsi eno. Obufaananyi busatu. Akasooka ozaaliddwa, bakuwa buwi bintu, tomanyi na kigenda mu maaso, then amagezi gazze, mu kifo ky'okwesiga Katonda weesize magezi go okuŋŋaanyiza ebintu by'olowooza okubaamu obulamu. Ku nkomero obulamu ne bukugibwako ng'olina ebibi bingi. Bayibuli egambye nti tobanga na magezi mu maaso go ggwe. Engero essula 3 onyiro olw'omusanvu. Tyanga Mukama ove mu bubi. Engero essula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe. Tyanga Mukama ove mu bubi. Tyanga Mukama ove mu bubi. Tekitegeeza nti tukola ebintu nga tolaga magezi. Amagezi ate gagenda kuba mangi nnyo era gagenda kugasa abantu bangi kuba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Naye ekiyitibwa amagezi kuba kuwa balala independence, kuba kuwa balala mirembe. Ate ky'otoyina tosobola kigaba. Bw'oba toyina independence ojja kunyigiriza abalala bonna, ojja kulumya abalala bonna, onoonya ekisobola okukukusa, onoonya ekisobola okuwa satisfaction. Naye mu bufunze mu purogulaamu y'emisingi olwaleero ku social media platforms tewali kigaba kukkuta kumatira satisfaction ng'okubanga Katonda gw'owadde omutima gwo. Tekiriiyo. Abasajja abangi tebali kuwa kukkuta, abakazi abangi tebali kuwa kukkuta, essente ennyingi teziri kuwa kukkuta, amamotoka amangi tegali kuwa kukkuta, ennyonyi z'olinyenga nnyingi ne bw'oba oguze ezizo teziri kuwa kukkuta. Mu nsi muno omuntu ayaayaana alulunkana akuŋŋaanya nnyo at even the cost of other people's lives, n'amaliriza nga talina kyatutte. Naye bw'oba wafuna Mukama ate mwattu togenda nga tolina kyotutte. Wano obeera ne Mukama ne mu kugenda ogenda naye kubanga yakutwala. Kibi nnyo abantu okuyina ne bagamba Mukama amututte nga si yakututte, sitaani nga yakututte. Kiwandiike, kikolerere, kikolerere. Teweesigula ku bantu b'ensi. Geego ge magezi Bayibuli geekugamba togakwata okulowooza nti mu nsi tujja kusigala tukusabire. Essimu z'abantu zonna bazijjuzeeko rest in eternal peace, RIP.
RIP bakibwavu eno kiwavu yakati kiriko MHS. May his soul rest in eternal peace. Ne bakuwandiikako ekitabo kiramba bw'obanga wali restless wano tiwalina independence ya mwoyo, omwoyo gwo gwalulunkanira byonna, osula otunula kubanga onoonya engeri gy'ono eliminating abalala, osula otunula abaana bo baagala ab'abalala oyagala babafiirwe, tolina kyojja kuva nakyo wano. Hello? Omubiri gwo n'ebirowoozo byo tibikulimba nti olibaako kyonnyuka nakyo wano. Owulidde sitole endala naye ndowooza akangibaweera eddala kubanga njagala obeere ne independence mutima gwo. Sitole endala ya kabaka, yali kabaka w'amaanyi nnyo. Yali kabaka w'amaanyi nnyo, ayogerwako mu byafaayo, obugagga yakuŋŋaanya bungi tolaba obwakabaka buno bwe tulina kati nti bwa mirembe, naye obwakabaka bw'edda bwali bwa musaayi, kuyiwa musaayi. So omusaayi gwayiika mungi, amatwale yayina manene nnyo, sente n'akola nnyingi, sinakola we yaba azifuga. Naye obulwadde bwaluma kabaka, bwamuluma. Bwe yali agenda okufa, lino ly'eddaame lye yakola, n'alikola mu buwandiike, n'alikola ne mu lwatu, ne balirikodinga. Yalaama ebintu bisatu bimukolerwe. Ekintu ekisooka, yalaama nti bw'abanga afudde, kubanga abo abasawo bonna bali bamaze okukakasa nti ennaku ziri ku ngalo, ebitundu by'omubiri bigenda bishatinga down. N'agamba bw'aba afudde ayagala abasawo 6 abasinga amaanyi mu nsi, abasinga obukugu mu nsi, basitule keesi ye, 3 ku ludda, 3 ku ludda. Normally keesi esitulibwa abantu 6. Waliwo ababiteekamu akajanja, nolabanga oli ataddeko n'obugalo bw'ati mbu naye asitudde. Bagisitudde abantu nga 8, buli omu anoonyeza we yeeyigiikiriza, noono naye n'akwatako mbu naye atwala kuziika, bakusindika ogende. Naye nga normally esitulwa abantu 6. So abantu 6 yayagala abakugu mu mitima, abakugu mu by'ensigo, abakugu mu by'emitwe, abakugu mu by'emibiri gyonna, abakugu 6 baneeminge price, sente zonna ze baagala, tiwabaawo okulamuza kubanga zonna yazifuga, bazibawe be balina okusitula keesi ye. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, mu ddaame lye n'alaama nti bw'abanga agenda kuziikibwa, nga babandikuta ebimuli ne bagenda nga babiyiwa kubanga yali kabaka bayiwanga ebimuli wonna waayita, bagende nga bayiwa sente bakwate bikutya kwega n'abantu baziyiteko nga baziwulira nti emitto giri wansi w'ebigere, sente bayiwe sente paka ku ntaana, bayiwe sente paka ku ntaana. Eyo part 2 ey'ekiraamo. Part 3 ey'ekiraamo era nga yeri final, bamukolere keesi ey'enjawulo. Keesi ey'enjawulo mu kifo ky'okumugolola emikono gidde ku mubiri, emikono gye bagiwanike. Ekisaanikira kya keesi bakyambaze bwambaza mu mikono nga giri waggulu. Ali ku Salt FM n'ali ku Salt TV, ndowooza ekifaananyi okitegeera. Emikono bagiwanike, keesi bagituuzeemu butuuza bwe bati, emikono gisigale waggulu nga n'ebibatu biri kiriya, ebatunga engalo bazigolodde biri waggulu.
ze paati 3 ez'eddaame erya kabaka oyo kuba yali agenda kufa n'abasattiza ani anamubuuza amakulu ani anamubuuza amakulu g'ekiraamu ani anamubuuza amakulu g'ekiraamu ne bajja ne bamubuuza amakulu g'ekiraamu amakulu g'ekiraamu n'agababuulira n'abagamba tewaliyo dokita gwe sisobola kusasula mu nsi naye ne bw'oba osobola okusasula baddokita bonna olunaku olw'okuva mu nsi nga lutuuse tibasobola kuziyiza kugenda kyenva njagala abasingayo obukugu omuntu bakwasa omulwadde n'awumula n'aga nti aho ndowooza kati kiwedde omulwadde wajja muzayo nga mulamu abo 6 abasingayo mu nsi basabe sente ze beetaaga ge makulu gaakyo tewali musawo asobola kukujjanjaba ng'olunaku lwo olw'okuva mu nsi lutuuse tekiriyo tuli bayise oba olina ekitiibwa oba tolina kitiibwa tuli bayise era olunaku bwe lutuuka nti olugendo olulwo olukomyawo okomyawo ekitundu ekyokubiri eky'eddaame okugenda nga bamansa ssente n'abanyonyola bwakuŋŋaanyiza ssente mu by'obugagga eby'omu ttaka bwakuŋŋaanyiza ssente mu matwale g'abakabaka amalala gawambye bwakuŋŋaanyiza ssente bwabadde awulira nga independence ng'ensi yonna agirina naye ng'omwoyo gwagana okukuta akyasobola okuttayo omuntu olwa ssente at the end of the day ssente tezirina kye zikugasa obulamu nga bukomyawo azaagala atwale nga teyazirwanira nako teyayiwa musaayi ku zo tamanyi na ngeri gye zajja ssente kabaka yalaga nti tezaalina makulu we yali alowoleza nti zinamulokola so y'ensonga lwaki yasalawo bazimansire mu bungi paka ku ntaana abantu bayoleko naye era sigale nga zibalemerawo kubanga yazirina bosi abanazitwala balinga ye aziye kuba teziri mu bulamu akapapula ako bw'oba tolina katonda tekalina bulamu soli bwakubbanga bwakufeera bwakubbako sente bwe kiba kitoboka totawaana kwerega naye mu kooti mukwase katonda ajja mulamula kati neekubulamu obuliddako nkiddemu oli bwakufeeranga bwakubbangako sente bwakufuuliranga amaaso lwa sente n'ogenda okutegeranga olalonga abadde akubba bubbi muleke tobitwala mu social media togenda mu kooti togenda mu poliisi mukwase katonda kubanga katonda ye mulamuzi amanyi byonna era ekitwemazaamu mu nsi sente tunemukulonda era owuliranga omuntu agamba n'atuwa gwe tunaawa ate bw'ogenda okulya nga talina kyatukoledde ekibakolera wamuwa akalulu ng'akuwadde ssente kati ate ogamba talina kyakkoledde jjukira bali 50,000 mu myaka 5 oli abadde aga nti bw'oli 50,000 mu myaka 5 buli mwaka baba baguguza siringi 1,000 naye kabaka yagandi sente baziwa bazitwale naye tezimuviiridde mu bulamu agenda kuziikibwa bwe yatuuka ogenda okuziikibwa ne banyonyola ne bamubuuza ate emikono keesi kale wakiri kebereya ne bulamu bakulabe bulabe naga nti njagala nga erimu ebituli 2 emikono giwanikiddwa giyiseemu n'ebibatu byange bigoloddwa n'ababuuza nti ate olwo n'abagamba kitegeeza ebintu 2 ensi ebadde neemazaamu bayi ensi ebadde neemazaamu what bayi naye ate n'abaziisi bakirabe nti wadde mbadde n'ensi yonna mpaawo kyentutte
wadde mbadde n'ensi yonna wadde mbadde nfuga ensi yonna mpaawo kyentutte. So abasawo nga bonna basobola obbasasula era ojja kufa. Sente zonna ng'ozirina era ojja kuzireka. Ebitiibwa n'obuyinza mpewo. Bw'oba ofunye akakisa ng'olina Mukama waakutadde, weereza Katonda okuyita mu ofiisi eyo, weereza Katonda okuyita mu pozishoni eyo. Beera independenti. Ba ne independence. Independence ey'omwoyo ekuyamba okuba nti ebyandikufuze ebifuga abalala. Wafuna obwetwaze. Wafuna obwetwaze. Wafuna obwetwaze. Wakola omukwano n'eyakuleeta wano era ye mukwano gwo n'ekunkomerero. Abasigazza sente ne balizunga n'omulambo ne bagutwalako n'abalokole batandika okutwala emirambo mu makanisa. Omulambo ne baba naaguzunza ne bagutwalawa ne bagutwalako ne bagutwalawa. Buli omu n'ayogera ebirungi nga guwasirise. Ng'obadde oyogeranga gundi tumutte, gundi naye afe, ne gundi naye ateekwa kufa. Ebyo bye wakolanga era bye wayogeranga y'empeerayo. Bannayuganda mbakubiriza tuyige okwagalana. Independence entuufu kwe kwagalana ne tuteerya. Abakyaliwo tuleme okwerya okwemalawo. Bayibuli egamba nti bwe mulyaŋŋana nga mwegendereza nga muleme okwemalawo. Nga mulyaŋŋana mwegenderezenga muleme okwemalawo. So bw'okuba obufaananyi engero z'enkuwadde, azaalibwa nga bebi nga bamuwa buwi n'akuŋŋaanya byonna n'afuluma mu nsi nga talina kyatutte, ate n'ono kabaka ayina n'obuyinza na buli kimu, abasawo bonna babe n'abewala babaleeta ku nnyonyi mu ddakiika emu, naye n'aga nti keesi ye bagisitule basawo 6 abasinga mu nsi. Kitegerekeke nti n'abasawo si be bagaba obulamu, bakola kyonna ekisoboka. Naye waliwo asembayo. Kati Bayibuli kyevudde ekugamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeerako gwe. Mu buli nsonga Katonda muwe omukisa ogw'okuba nga yasooka ate nga yasembayo. Let God be your Alpha and Omega. Kola enkolagana ne Katonda. Bw'aba akyayagala obeerewo wano era nga mukwataganye bulungi, asobolera ddala okwongerayo ebbanga ne bwe kibanga ekibumba kye kyafa, ne bwe bibanga omutima gwe gujjudde ebituli, ne bwe gaba amawugwe ge goonoonese, ensigo bwe zibanga tezikyalina makulu, ogenda okuzuukuka bw'oti nga Mukama yatonze dda, kubanga omulimo gwe kutonda. Omulimo gwa Mukama kutonda. Nga bwensoga nti bujinga omulimo gwe mubulizi wa njiri. Kati ogwa Mukama kutonda. Weesige Mukama. Tagenda kutondera musaayi mupya gwokka, tagenda kutondera organizi zokka, naye ajja kutondera n'ekkubo. Ne bwe banaaga nti bazibye amakubo go gonna. Ayogera mu Isaaya 5:5 nti amakubo g'essiga makubo gaffe, ebirowoozo bye si birowoozo byaffe. Ajja kukubira ekkubo, alina ebirowoozo ebirungi gy'oli. Totandika kunoonya mayembe biki kujjawo mbo bali mu kkubo lyo. So weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, gye misingi gyendeesa olwaleero. Engero Essula 3 olw'okutaano olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeerako gwe. Mwatulenga mu makubo go gonna. Kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga na magezi mu maaso go gwe. Tyanga Mukama ove mu bubi. Abantu bangi bakozesezza amagezi gaabwe ne bakola ebikyamu
ebikyamu ebizibu ennyo ebitayogerekeka nga bamanyi nti amagezi gaabwe kye gabagambye tewali alibategeera nti kyekituufu. Wangi tobanga na magezi mu maaso go gwe tyanga Mukama ove mu bubi. Omuntu yenna ali mu bubi, ekimuyinula okubeera mu bubi, okufera banne, okubba, okwenda, okutta, amagezi gamuga nti tewali akulaba. Amagezi go gwe gakulaga nti oli safe. You are not. Enensi eriko nannyiniyo, ate n'ekirungi ekimuliko tali wansi waayo, ali waggulu waayo. Wangi enensi eriko nannyiniyo nga n'ekirungi ekimuliko tali wansi waayo, ali waggulu waayo, talina kyatalaba wansi w'enjuba. Olwaleero Independence Day ekibuuzo kiri nti kye neebuuza nze naawe ky'olina okwebuuza, alaba ki omutonzi? Omutonzi alaba ki? Omutonzi alaba ki? Omutonzi alaba ki? Oyinza okuba ng'oyambadde engoye za Uganda, wayambadde maapu ya Uganda, wayambadde bendera ya Uganda, gwasooseeyo ekkololo, but are you patriotic? Oyamba bannayuganda oba ozikiriza bannayuganda? Bannayuganda ddala obayambako okubanga nabo balaba independence oba onoonyayo n'abaana bo? Wali ogw'oyambyeko afuna obulamu buno, obulamu obumpi, yambako buyambi omuntu omuyambeko yeeyongereyo olunaku. Tosala ku bulamu bw'abalala. Tosala ku bulamu bw'abalala. Lowooza bulungi. So weesige Mukama, tewali watajja kuyisa. Weesige Mukama, tewali watajja kukuyisa. Tuli mu services ez'amaanyi ennyo wali ku Canaanland, era nga tuli mu kwokya ebyo ebitutawaanya mu bulamu buno obumpi bwe buti, nga bitulemeddeko, bitweripyeko, bitukwatidde obulamu. Oyise mu muyaga mungi, oyise mu mayengo mangi, embeera yo katabo kalamba, naye era nekigamba tojja kweyongera mu maaso. Kati ebyo bye tukwata era bye tuteeka ku muliro, era nga twesize Mukama. Twesize Mukama. Bye tukola bya mwoyo, olutalo lwe tulina okuwangula lwa mwoyo. Kyenvudde ntandika ku Independence Day no ngamba nti tulwane nnyo tufune independence ey'omwoyo. Omwoyo ogwo bwe gubanga gufunye independence, ogenda kuwa abalala independence. Omwoyo ogwo bwe gubanga gukyali mu buwambe, ogenda kutigomya abalala, togenda baganya kweyagala. So twebaza Katonda nti ekisaawe ekibaddemu olukuŋŋaana olwaleero, ekibaddemu ebijaguzo, ate kyakavaamu essaala ey'amaanyi. Era kyekyo Mukama kye yantuma. Independence Day nga tennaba, Mukama yampa okwolesebwa okwa Independence Night. Era ku Sunday tuteeseteese okwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Emisingi gye gitandikidde bw'oba owuliddeyo. Katonda baba akukumye ng'okyali mulamu, nga ne bakabaka bafa nga tebalina kye batutte. Juzi nali mbuulira ku Canaanland okwo, era mwebale nnyo okujjumbiranga. Katonda n'abanga alina message nga ne bananyinyo weebali. Mwebale okujjumbira ku Salt FM zonna, ku Salt TV. Naye nali mbuulira ne bagamba guno omwaka tegubadde mwangu, tulina okwebaza Mukama ku Sunday. Teekateekayo ebbaasaayo, nga si ya kimu kya kumi, si ya kiwobayo. Ojje weebaze bebaza Katonda era ettaka lirye, ekyo ekifo kikye, tutegese bulungi. Tewajja kubawo enkuba ne bweneetonya, omusana ne bwe gunaayaka. Twapangisiza tente ezibikka Kanani, ekitundu kineneko. Twapangisiza entebe. Tutegese bonootuuka wo family day
jangu ne famire yo abaana bakeze bafune ku kyenkya lwe tumaliriza ekisibo ky'ennaku 42 ng'omuntu omukulu weefuge olunaku olwakyo olusembe tulusiibe bijja kugwa ssaawa nga 10 latest 11 naye tukuyise jangu webaze Katonda mbadde ga nti juzi nali mbulira ku Kanani ne mbulira bannange bwe tuwangaalirayo waliwo bemmanyi nga yeetava Kanani buli lankyawa mwali ne bweziba vidiyo ojja mulaba nawe ogambe nti oyo tagwanga naye ne mbabuuza nti ekituufu kiri bwe kiti guno gwe mwaka ogwatwala mutabani wa Sudiru ayitibwa Rajiv singa waliwo okukuba akalulu mu ggwanga gwe ne Rajiv ani abaafa olowooza ani eyandifudde halo mukyaliyo singa waliwo okukuba akalulu mu ggwanga gwe ne Rajiv ani aba afa singa byali byakalulu singa okyaliwo gwe kakati kitugwanidde okwebaza Katonda omwaka guno gwatwala Rajiv ne gutwala mukwano gwe mutabani wa Babu at least bangi nnyo be gututte naye abo bali prominent ono yali agala kujja kwesimbawo mu Kampala mutabani wa Babu oli naye ebibye bingi gwolowooza twena kye waafunye naye kyolina olina okyebaliza Katonda nti tosobola gamba nti mutabani wa Sudiru alina ekyali kimubulako n'ekyo nga kyakyayayanira Bayibuli etugamba nti embwanga nnamu esinga empologoma enfu omubulize essula 9 olunyiriro lwokuna balubatereyo ku Salt TV Ecclesiastes chapter 9 verse 4 waliwo essuubi bw'oba okyabalibwa ku muwendo gw'abalamu yes waliwo essuubi bw'oba okyabalibwa ku muwendo gw'abalamu kubanga Bayibuli yamaliriza bulungi awega nti kubanga embwanga nnamu esinga empologoma enfu kati embwa terina bwekwata kirabo kyakutwala kwebaza naye gwe nga bw'otalimbwa ng'oli mu kifaananyi kya muntu ng'olina boogamba nti omwaka guno bagenze naye nga baba kututeeka mu kalulu abantu bandironzeewo nti nze mba nfa ekyo kyokka kikubagula n'ogamba nedda kangende neebaza omutonzi namaze dda okutegeka ebbaasa yange Mukama bwampa omukisa ngenda gyongerako ku Sunday ku Canaan Land Thanksgiving service ng'ate tutoola amafuta ga nnaku 42 ezibaddemu ekisibo eky'amaanyi ennyo sirina lwe njosezaamu nayimirira mu kituli nasaba Mukama nsobozese bampise ku mikolo sigenze omukama wa Tolo yampita ne ngamba sijja kutula ku lujjuliro na mukungu na kabaka nze ŋŋaana okulya omugezi aweerezaayo Soroti erage emikolo naye ye talinnyayo kaadi nayina 2 kyabazinga wa Busoga afunvuwe yampita ne ngamba nedda ogw'omwenda nga 12 ne 13 nayina okutula ku mmeeza n'abakulu ne bakabaka nga Bayibuli bwegamba ne ngamba sijja kutuuka kuli nga ate sobola kulya naye nga neekomitiize nga njagala nsiibira abantu bonna naye in particular ababiri nga mbasiibidde mu ngeri ya njawulo omuntu ali ku makerenda nga gakufuukira ddagala gakufuukira mmere Katonda asobola okukyusa lipooti eyo nasiibira omuntu ali ku makerenda atasobola kusiiba nga bw'aba agenda kufuna amakerenda ago alina okusooka n'alya kati oyo kino ekyokusiiba takiriimu naye okuwona kumwetaaga yeetaaga okuwona then nensibira n'abakyala ab'embuto nasibira abakyala ab'embuto
zireme kuba na complications n'abadde ne complications ziveewo abakyala ab'embuto bazaale bulungi ne gwe balongoosaako matu nga bakyatetenkanya ebyokulongoosa omwana omuzaale ng'omukyalo Omwebbulaniya ne gwe banaalongoosa era ojja kulongoosebwa bulungi tiwajja kubawo complications after. So kisibo kyange nakiwaayo ku lw'abakyala abo ab'embuto nenkiwaayo ku lw'abo abalwadde nenkiwaayo ku lw'abantu be babuuza nti naye Katonda waaliwa era salange gye nsaba nga muwulira obanga temuwulira ne ŋŋamba Mukama abantu bompadde abawuliriza eddoboozi lino abantu b'enkulembera abantu abajja ne bajjuza kololo nga n'abalala millions and millions bali ku TV bali ku radio bali mu mitala w'amayanja waleme okubaawo ababuuza mbu Katonda waabwe aliwa tukunoonya misana na kiro. So ne baza Mukama nti olwaleero olunaku olwokuna sinaba kumiisingamu wadde akadakiika nsigazaayo ennaku mmeka 3 ennaku 42 nsimaleko obujulizi bugenda kukunkumuka bukunkumusi kwegayiridde ne baba tosabira ku Kanani jangu ku Sande nga ololoka wakiri oba osiiba nkuteekeko amafuta ago ag'ennaku 42. So tugenda kumaliza ennaku 42 mu bitiibwa tugenda kwebaza Katonda tujja kujja n'ekirabo ekyenjawulo nga kyakwebaza ne bw'oba tokirina jangu tiwaba kulimba nti bugingo anoonya ssente bw'owuliranga nze anoonya ssente towaayo ne bw'oba tolina kirabo ekyo kyoleeta kuwaayo naye ng'obulamu okyabulina jangu tuyimuse emikono waggulu ye Katonda akimanyi tolina singa obadde olina wandiwaddeyo agenda kusaasira namungi w'omuntu agenda okukuŋŋaana ku Kanani agenda kusaasira abalwadde agenda kusaasira ababadde n'ebizibu jangu tusabe Katonda ennaku 42 zino bwe tuzifubutukamu ate tuba tuyingidde sizoni mu maanyi kati mwe abatera ofuna ebizibu mu October nga gwako abatera ofuna ebizibu mu November yenna abalina memories nga abantu bwe bafiira mu November bafiira mu December jangu Katonda akigeme ne bwe mba njogedde mu Lusoga akikwate but I mean to prevent it jangu Katonda akigeme kiveewo guno mwaka tegugenda kukuberera gwa bizibu mwaka gukuberere gwa bujulizi Katonda akukulembere Bayibuli ega nti mwatulenga mu makubo go gonna. So tugenda kulaba omukono gwa Mukama era nga betugulabye olunaku olw'enkya night prayer esembyeyo mu kisibo ky'ennaku ezo 42. Mwebale nnyo mwebalire ddala abasuze wabweru ennaku zonna Friday zonna kubadde twatandika mu September ennaku 42 zonna every Friday mwe mwali ne Independence Night tubadde situsula waka tuliddamu night prayers mu November ate nga nzikiriza Katonda nti tugenda kutambuza enjiri kubanga Mukama yampa instructions nti operation va mu muliro ya kutambula ggwanga lyonna. Operation va mu muliro isa no operation nga operation endala bwe zibeera. So tubaniriza mu night prayer ku Lwokutaano luno ekikutawaanya tugenda kukikunkumuriza ku muliro. Bayibuli egamba nti bwe twamala okulokoka Bikola Batume Ssuula 28 amakulu gakyo bwe twamala okuva mu bizibu bwe twamala okuva wali awabi bwe twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa Merita bannaggwanga ne batukola obulungi obutali bwa bulijjo kubanga baakuma omuliro ne batusembeza ffenna olw'enkuba eyatonnya n'olw'empewo. Naye Pawulo bwe yakuŋŋaanya omuganda gw'obuku n'agussa ku muliro embalasaasa n'evaamu n'emweripa ku mukono embalasaasa n'evaamu olw'ebbugumu n'emweripa ku mukono. Bannaggwanga bwe baalaba ekyekulula nga kireebeetera ku mukono
ku mukono ne bagamba bokka na bokka nti mazima omuntu ono mussi newankubadde ng'alokose mu nnyanja omusango tegumuganya kubeera mulamu. Naye lwe lunyiro lwokutaano n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. So okukunkumuliza ku muliro ekyakwerippako si ddiini mpya. Saagala babeere yakulima nti bugingo yatandise ekintu ekibanga nawo era si kya Bayibuli. Omuliro Mukama si yagukuma. Amagezi gajjira Pawulo n'agamba kino tekimpa bulamu nakyo tekijja kusigaza bulamu, n'akikunkumulira ku muliro. Avaipa, embalasaasa, eruzungu ega nti creature, ekyo ekyatondebwawo okubonyaabonya kyakukunkumulira ku muliro, kyakukunkumulira ku muliro. By faith, tewali na ddagala ddala Pawulo tibamala ate ne bakubaako bye bakunya ne basibako nedda. Era Bayibuli ega nti bwe yakunkumulira ku muliro tebategeera kyakoze, ne basigala ng'ebirowoozo byabwe biri bwe biti. Naye bali ne balowooza nti anaazimba oba anaasinduka okugwa eri nga mufu, ne bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kibi kyabaddeko, ne bakyuka ne bagamba nti Katonda, waliwo ekintu ky'ogenda okuwona abantu bakulowooze n'okubeera Katonda naye nga toli Katonda. Naye teweerabiranga nti bw'obanga omutima gwo oguwadde Katonda, omwoyo gwo n'ebirowoozo byo ng'obiwadde Katonda, omubiri gwo nga waguwa Katonda, n'olwekyo yatuula muli mu ggwe. 1 John 4:4 ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 4 n'olunyiri olwokuna, Bayibuli egamba nti ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Ali muffe w'amaanyi, si bigambo bugambo. Nyweza enkolagana ne Katonda, kolayo ebintu nga sitaani tabitegeera, kolayo ebintu nga sitaani bimuwunza. Mu kisibo kino eky'ennaku 42 Katonda mpadde okubikulirwa kungi kungi, nga kuno kwe kukifundikira. Era nkwegayiridde olunaku lw'enkya mwebale nnyo abazze mu weno wiiki abakosezza olunaku olw'eggandaalo lwaleero lwa Independence Day y'eggwanga, naye n'olw'enkya weegulira akadde. Lankya weteekwa okuba ng'ekubyeko, olina ekyakweripa ku mukono, olina ekyakwerippako kyakulemesa okufumbirwa, kyakulemesa okuwasa, kyakulemesa okuzimba, kikulemesezza. Bw'olaba abantu bebenkanana b'emyaka weewuunya n'obuuza oba gwe wazaalirwa kubonaabona bonyibonyi. Write it down. Wandiika. Kuno si kuwandiika mu kitabo otereke. Ebitabo tuli mu kubiyuzaamu empapula. Wandiika ebintu ebyo byoga nti singa tekyali kino, singa ndi bulungi. Bye tusuula ku muliro. Mbeebaza ababaddeyo n'olwaleero tubisuulamu ng'olabira ddala omuntu asazeewo embalasaasa agyokye. Tubisuulamu ng'olabira ddala omuntu asazeewo setaani amwokye. Tubisuulamu ng'olabira ddala omuntu asazeewo awangule akooye ekimala kimala. Mukama Yesu ayita abakooye era abazitoowereddwa alyoka abawo okuwummula. Okuwummula kwenzikiririzaamu si kufa. You don't rest when you are dead. You rest when God eases things for you. Katonda akukwatiremu agonzeemu. Of course tekijja kgaana abantu kulowooza. Bano basigala balowooza wadde akunkumulidde mu muliro, embalasaasa badde mu kuta omukono. Ekwata mukono kubanga gwe gukuliisa. Ekwata mukono kubanga gwe gukola emirimu. Ekwata mukono kubanga omukono gwe guzimba.
ekwata mukono. So Bible yetugambye ne basigala nga betegeeza people's expectations. May the Lord disappoint everyone that thinks that we are a failure. In the mighty name of Jesus. Emisingi gikomyawo. Nkusabye enkyate weebaka mu nnyumba. Jangu tusule. Kwa house of prayer. Etonyegwake. Tugenda kusulayo. Jangu mulanchawa. Nga bukya ku makya ku Lwomukaaga tugenda kubatiza. Era yegenda okubeera service esembayo kuba abantu balokoka bangi ekololo balokose ku Kanani tugenda kubabatiza. Olw'Omukaaga tuwajja kubayo service ku Kanani, aba decoration, ab'entebe, aba tent, abaki bajja kuba bakola bye bakola, tubeere n'olunaku olulungi ennyo ku Sunday olwa Thanksgiving. Naye enkya jangu mulanchawa wandika olupapula olukuli byagala byokyebwe twebwa muntu mulala enda kubisomamu. Ekyo nakiganye kabere mukyalawo kabere mwami wo tomuwamu. Tewali ateekwa bisomamu obikoyi. Byokye banalabanga bujulizi. So jangu enkya tubyoche tubikunkumulise ku muliro nga Paulo. Jangu mu night prayer ngo birese ekiro tujja kwokya. Ne ku Sunday abana babatasobodde kujja. Na munju omuntu agenda okweyiwa ku Kanani ku Sunday. Tujja bikunganyiza mu pipa ezo era tubyoche tuve mu Sunday nga tumaze ekisibo ky'ennaku 42 tuwaddeyo Thanksgiving yaffe tutodde amafuta tuwadde ebimbi 10 yaffe n'ebiweebwayo tugende tukole season 2025 in Jesus name. Kama abankole bulungi mulabe omukono gwa Mukama bulade muwone abalina amabanja Mukama agasasule obwavu bukute bwokyebwe mu linnya lya Yesu. Shalom, shalom, shalom. Tusinkane Kanani n'enkya mu misingi.